Amanya gange nze Nabunya Jeni mbira mzalibwa Bukoma Nsimbi kusaawa eno mbeera Kamwokya nina emyaka 30. Kola omulimu gwa dduuka nze wano kubukedde TV nga nzize okunoonya omwami alina obuvunaanyizibwa noonya omwami nga mukulu okutandikira ku myaka 3 tutuuka ku 4 noonya omwami nga alina keya nga alina omulimu akola noonya omwami agenda okundabirira nina abaana 3 noonya omwami yo ng'agenda kundabirira n'abaana bange nange nja mulabirira ndi ready. Ogambye nti weetaaga omwami alina keya gw'ogirina? Njirina keya njirina kasa nange nfuna omwami ng'alina keya nga ajja kundabirira ng'alina ssente sagala mwami mwavu nga ajja kunfaako pa nange nyirira siri mubi neefaako. Ssente zenkanawo ekyo zoyogerako? Alina ssente mwami Philip zomanyi nti ssente nga si busente nga ajja kundabirira bulungi. Kati gw'olinawo ki? Nze sirina kyennyina nange bankwesa bukwesa naye nnoonya omwami oyo agenda okuntwala nkolere bizinesi mbeere naye. Mukwano kyenkukutira kyekyo nkumire ebbaluwa. Tiwaba talina busobozi bukukolera bizinesi? Saagala mwami Philip njagala omwami agenda okunkolera bizinesi nange mbeere nga nkola naye ng'akola nga tutambuza amaka. Kati olinga agamba nti onoonya ntandikwa? Noonya ntandikwa noonya mwami ali siriyasi. Ku ssente n'omukwano ki ky'osinga okwagalako? N'omukwano ngwagala byonna mbyagala omukwano ne ssente mbyagala. Gwe ku lulwo b'abaana wabazaala otya? Abaana nabazaala mu taata waabwe gy'ali taata waabwe naye mwami mwenzi saagala mwami mwenzi nze ndi mukyala atayenda noonya mwami nga si mwenzi ng'agenda kubeera nange atagenda kungattako omulala yenna ng'agenda kwagala nze nzekka. Abaami abamu batera okubeera n'okwemulugunya nti olumu abakyala mmwe muleeta embeera eyo ey'obwenzi. Banne embeera abaami be bagireetanga bo. Mwami Philip oyinza obba ng'olina omwami wo nga buli kimu okimuwa tomujuza naye nakulaga nti ayagala kubaliga. Kiba kiruma okuba nga omwami abaliga nga gwe byokubaliga tobiriimu. Abamu bagamba nti mubamalako emirembe mu maka gaabwe. Emirembe gitya ate mwami Philip? Nti abamu batuuka n'okuyingira amatumbi budde olw'okubeera nti babeera ku bugubi. Mwami Philip nze siringa abakazi balala nze ndi mukyala mukakamu anaaba nfunye ajja kiraba. Naye kati gwe ku lulwo weemanyiimu ki? Weemanyiimu buze ki? Nze obuze bwe neemanyiimu nyina ebbuba njagala omwami nga wange nzekka ne bw'aba ayinze naye nkatandaga nga nkweka kubanza kinyiiza mwami okundaga nze njagala omwami nga mwagala nga nze. Mwami Philip nze nyina omukwano kati gwemba nkulaga omukwano gwange gwe nondaga nti ate ogenda kubaliga kiba kimpisa bubi. Kati biki byalina okubeera nabyo byalina okugoberera ng'ogyeko okubeera nti alina ssente birala ki by'otunuulira? Ne bizinesi ng'alina bizinesi ne bizinesi ye maka bizinesi sagala mwami apangisa. Bakukola ki abapangisa? Kupangisa kubi nnyo nnyo kupanga obanga oli kuwasulu ng'opangisa tofuna mirembe. Anti musobola okutandika mwenna ne mubikola babiri. Sikyagala byakutandika mwami Philip. Noonya omwami nga byonna weebiri sikyagala byakutandika. Kakati emyaka alina kubanga atandikira ku emeka? Atandikira ku myaka 3 mpaka ku 4. Tukyagala basajja bato. Mutandikidde ku ki?
tujja tandikira ku musaayi twekebeza omusaayi na tuli balamu nga tukwatagana naye omwami yalina okunsanga wa mama wange agira ddala mu butongole wa mama wange wengenda okubeera abannetaze bajja nkubira ku simu yange eri 0702 72 12 30 Tenekere baluwa jikume toleka bawala balala okujisoma nkumira omukono obulamu obw'omu nabwo bumenya era bukooya kansube nti mu bano benkuleetedde olunaku lwaleero ofunye omukisa ogenda okubeera nti ofunamu omubeezi agenda okuwonya okufuuyibwa empewo wano nno sijja kusukkawo gwe munnange asubiddwa okulaba pulogulaamu y'olunaku lwaleero gisange ku YouTube oba osobola otugoberera ng'oyita ku peegi yaffe eya Facebook ndi Philip Kaggwa kambasiibulira wano mubeere bulungi mweraba Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku pulogulaamu abanoonya bukoma kukukwataganya n'abo abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale